twakoma luli Niru twakoma awantu twali twogera ku kintu kya copyright naye twali twogera ku record label era record label actually lwakuba tewazimenya nnyo naye nga tetunagenda ku kirala nnyo record label nga Swans Avenue era record label zemmanye ziri strict nga bazibu era baproducer basekinnoomu oba record label zitabuse n'abayimbi omuyimbi n'avaawo n'agenda ne basigaza music ndowooza abo be bansoma ennyo copyright abo bamanyi copyright kyemanyi engeri gye ndaba Swangs gyekolamu ebintu they know exactly what copyright is ekyo bo bakimanyi engeri gye bakolamu ebintu ne ba artist baabwe engeri gye babamanagingamu kubanga artist wa Swangs sebatukuba copyright yantogedde no ate wano copyright artist wa Swangs tosobola kumugjayo nga gundi temanyi nga Swangs temanyi ate balina entitled okugamba ba artist baabwe togenda wano togenda wali so kubanga be bamanaginga so bamanyi copyright bakimanyi bo bakimanyi actually bano be bantu bano abakola copyright be balina okubuuza how are they succeeding so kyekyo kyembagamba nti naye nga record label ebiseera ebisinga kyekiri kye nali kugamba nti omuntu aba awandisa oluyimba ng'ali mu record label naye ate ebiseera ebisinga record label yetwala percentage ennene kuba yegenda okupromotinga yegenda okuzitwala ku TV gwe artist oba wawandika oluyimba actually oli entitled naku like 10% naye ng'oba olina okumakinga sure nti record label ekukkiriza nti just in case contract yeweddeyo nga tebakyakwagala tebakyakwetaaga bakukkirize okuba nti osobola okuperforminga ennyimba ezo kuba bw'oba osobola ziperforminga then okyagenda kufuna ssente naye bwe bagaana tojja ziperforminga newankubadde gwe waziwandiika bwebagana performinga oluyimba record label ng'egaanyi toluperforminga newankubadde gwe waluwandiika kubanga gwe bw'oluwaayo ne lubeera lwa record label waliwo ekintu ekya happeningako ku ba B2C and events ng'ali we baayawukana waliwo yanyigira awo n'alangirira n'agamba ngenda nakujja ennyimba zaabwe ku TV ku radio biki ebyo naye ndowooza ne bamala neyeewulirira oba ne batuuka ku nzikiriziganya n'abaleka actually yali agambye n'obba kuba mu mbogo lw'erinnya B2C kubanga n'agamba lyange kati baava baleeta Kampala Boys bwe liba nga lirye then abaali entitled bwe bavaayo nga tebakyakolagana naye baba tebalina dikosa baba balina omusasula nkambuuze omuyimbi kangereza ddala kuba B2C bwe bayawukana and event n'agezaako lumu yagezaako kona okugira n'ayogerako ku kya performance tebakkirizibwa kuperforminga ennyimba ze yakola ng'akyali nabo n'amala n'abaleka ekyo kati kibeera kitya anti kakati kyekyo kyenkugambye ekya record label okuba nti ogiwadde rights bwebanga for example kino kyenkugambye Little Man ereese oluyimba Neil ne Linda baluyimbi oluyimba lwa Little Man so Neil ne Linda bwe bava mu Little Man ennyimba za Little Man baba balina zeesonyiwa ne batandika bupya oba ne tutuuka ku nzikiriziganya ne tugenda ne tugamba nti munnange tuyambe tukole nga tusigala nga tuperforminga kubanga abantu amaloboozi ge bamanyi ge gaffe naye nga kyo ekya copyright bw'oba ng'ovuddeyo muyimbi yalina okwegayirira record label kinyamba nsigale nga mpafominga oluyimba kubanga abantu kati ebyo ebintu ebyo bijjira wali nga record label nekuwa omulimu nti oba osayininga funa kyobola nga abantu bagamba nti babeera ne balooya but if you're smart enough obagamba osoma ku bintu byabwe amateeka gaabwe biki bwe kiba nga tekiriimu nti just in case you part ways with them bagambe bakiteekemu nti olina okusigala ng'olina rights eziperforming ennyimba zino n'osasula ennyimba ezirimu amaloboozi go because at the end of the day the voice is yours abantu bebaagala oluyimba nti Niri yaluyimbye the voice is Neil so kati record label weŋŋamba nti tojja ddu performing of course sijja ddu performing bo basobola okuliwa omuyimbi omulala naye abantu banaalwa appreciatinga nga Neil bwe yaluyimba bo ekyo ekya copyright kinene nnyo okusinga abantu bebalowooza obwo bwonna obuntu bugiramu nga bu subtext butono
ayina empapula wano empapula zabadde za gundi zaali za copyright ya Sweden. gwe eyeetaaze buli kalonda w'abaana oli mukyala naawe eyeeteekerateekera okuzaala nga weetaaga obugoye bw'abaana abato okuviira ddala ku bawere engato eby'omu kisenge by'abaana ebitanda by'abato obusuuka eby'okuzanyisa by'abaana ebiwangaazi ate ebigumu ddala na buli kalonda yenna ow'abaana kankwanjulire Tigida Babies Villa nga bano basangibwa ekitebi okuliraana omuzikiti nga waakava ku katale k'obummonde ng'odda ku Star abatuusa bino byonna okuva mu mawanga agasinga okukola ebintu ebyo ate ku bbeeyi ensaamusaamu gw'omuzadde tulina kubonaabona jangu ofune buli kalonda w'abaana ate jjukira nti tukola ne delivery awo wennyini w'oli tukubire bukubizi ku noti 7729 331 nayi noti 7598 beba Tigida Babies Villa ku lw'essanyu ly'omwana wo. Because I wanted you to compare amateeka agali wano okirabe ti like omuyimbi wa wano asobola omuyimbi omuwandiisi ne producer basobola okukimaintaining oba okutuuka ku level y'abantu abali e Bulaaya basobola naye kyekiri kye nagamba nti waliwo abayimbi wano mu Uganda waliwo abantu abanene okusinga amateeka naye nga basobola kati waliwo ekintu kyendabanga nakirabanga nga bakyakola waliwo programu ezo ezaali ez'eŋŋambo ze baakolanga ez'olugambo nga buli TV erina programu ey'olugambo kati nga mulimu abantu abamu saagala kumentioninga amannya gaabwe olwa copyright y'amannya gaabwe nga mulimu abantu abamu nga boogera ebintu ne bavuma abayimbi ne babalumya omuntu kubanga waliwo abayimbi be baavumanga nga nange akiwulira ngamba yiye lwaki ayogedde ekintu bwakiti ku muyimbi bw'atyo why kubanga n'omuyimbi naye alina feelings alina family bawulira bubi kati nga n'abantu bagamba omwana oyo avuma abantu abamu ne batuukako ne mu kkomera ne basibibwa kakati ate ekyanneewuunyisa nti ate abantu nga bavaayo nga bagamba nti ono bamute munno omusibisa otya biki nengamba naye ate omuntu ono bwe yali ayogera ebintu byonna bye yayogeranga temwavangayo kumugamba nti bannange toyogera kintu ekyo tebinyuma omuntu gw'oyogera like muvaayo ng'omuntu baba bamusibye free this one naye ogamba lwaki temumugambako kubanga n'olinayo omuntu gwe amutaddeyo ne bamusiba naye aba alumwa alina emikwano alina ab'eŋŋanda ate ebiseera ebisinga ebintu byewogera nga bikyamu nga si bituufu so kakati ekyo kyeŋŋamba nti waliwo like ebitagenda bulungi mu Uganda amateeka tegarespectingibwa biki kati kyekiyinza okugaana obuntu buno bwa copyright okukwata bulungi naye nga bwe bakiteekawo nti etteeka weeriri lijja kumala ebbanga generations zijja kukyuka kati maybe copyright eyinza obutayamba nil naye neyamba muzzukulu because bakiteekawo kati nekiyamba omuzzukulu so bakiteekewo bakiteeke in effect ekisinza okusiba ye government okubeera nga ekiteeka mu nkola etteeka ne likolebwa naga nti kati liri bwetu well Niru bwe liba nga etteeka lituuse nga already balitadde mu nkola likoleddwa bulungi nnyo because tulina abaana buli lunaku talents zimeruka abaana bameruka bayimba bazannya bakolaki buli lunaku mu Uganda wanga ojja kwekanga nga bayimbi bannyo olweyaŋŋamba nti abayimbi muli bangi nnyo okwagala okusinga abawagizi buli omu ayagala kuyimba naye nti problemu eriwo abagenda mu ndongo tebannabagitegeera eri etya ate ng'endongo mugagga talent is well endongo ndabamulaba okwange okusinziira mu episodes bwe wajja onnyonnyola ng'ojja osomesa kye bayita copyright ndaba nga producer eyakubanga ennyimba z'abasudde ne Eri Wamala abo abasajja basobola obbeera ewaka ne balya ssente za decades n'abazzukulu ne balya amagagga nnyo omanyi lwaki abazzukulu balya kubanga kati for example copyright lawyer Sweden eri in effect nil kati waali
naye wenfiira nengamba yoke kati kiyange kiwedde wenfiira oba newoogambye nti nvudde mu music no bwenfa as long as nga nkyali mulamu copyright weeri emprotectinga biki naye bwenfa etandika ku awo wennyini olunaku lwenfudde okumala emyaka 70 years kati awo tewali muntu akkirizibwa kukola ki kuyimba nyimba zange kuziddamu kukola biki nga takontaktinze famire yange kidde muogambye otya bwenfa olunaku lwenfudde kubanga e Bulaaya tulina system nti bw'ofa kigenda mu system nti yafudde ku lunaku bwe ku ssaawa bwe ziti kati ate awo copyright etandika buto ng'omwana omuto gwe baakazaala etandika buto n'egenda paka ku myaka 7 tewali muntu akkirizibwa kukozesa bintu byange nze bye nakola ate awo ate ekuprotectinga na nnyo okufuna ssente ekuprotectinga nnyo nti tewali muntu azannyira kuwaakawo 70 years ahead mu copyright ye Sweden n'ensi ezisinga zonna eziri mu EU mu European Union 70 years ahead sente ezo zirina kugenda oba nazirekera mwana wange bwe mba sazirekera mwana wange nzirekera famire oba nga sizirekedde abafamire basigala bazifuna bulungi nnyo because gwe wateekayo buli kimu anti kakati ensi za Bulaaya ziri very very organized omuntu mukama bw'akujja mu nsi muno omuntu asookerwako always okufuna ebintu byo anakubeera mukyalawo always anakubeera mukyalawo naye ye mukyala ali mu mateeka si bano be najja mu club ne muteeka ewaka naye ono ali mu mateeka gwe nawasa nti ali mu mateeka yalina okufuna essente ezo bw'abanga omukyala taliiwo then nabigenda ku baana kati awanga abaana tebaliiwo then owooluganda bwe nawandiikanga somewhere nga next of kin oyo abeera avunaanyizibwako naye newankubadde alina obuvunaanyizibwa obwo ate takkirizibwa kutunda bintu ebyo paka ng'emyaka 7 giweddeko kitegeeza wano bino bya muyimbi azze n'agula luyimba nti luddemu ne bamuwaayo sente takkirizibwa naye basobola okutuuka ku nzikiriziganya naye tasobola kutunda rights zonna alina kutundako just part okitegeera naye takkirizibwa kutunda rights zonna nti oluyimba mulukozese kyemwagala kati awo abazibayingiriramu okusinza bwolaba ebintu abadda mu nnyimba z'abagenzi that is rights of Kafeero Basudde Eri Wamala ezo singa okuwulirako waliwo n'abazzeemu ennyimba kati waliwo ezabaliwo actually albamu za Sebate ezisinga zonna kye nawulirako mbu abayimbi Jerusalem Sale yakwasaganya ne bano bakina Ragadi because producer wano mukwano gwange ate ebinyanderabidde ali wano Olungujja ye yali aŋŋambye nagamba nti abayimbi baaziddamu kubanga nali ntuteyaani okuddamu oluyimba ng'alina oluyimba lwalina okuddamu yali kyotikaye waliwo oluyimba lwayali alina okuddamu olwa Lord Fred Sebata eza Lord Fred Sebata zonna zikkirizibwa okuddamu baazigabana bano abayimbi abaliwo ne baziddamu Lord Fred Sebata waafuniramu wa anti kati Lord Fred Sebata bw'aba nga bamukonsultinga anti kati waliwo obuzibu nti abayimbi abo baatunda ennyimba zaabwe waliwo obuzibu zino wawulirako saga ya Chameleone ne Kasiwuukira yes kati waliwo obuzibu nti ate abo baatunda ennyimba zaabwe ne baziguza for example Kasiwuukira kati ate Kasiwuukira tagenda kujja wa Sebata kumugamba nti naye muzeeyi Sebata twayagala tuddemu balina contacting ate Kasiwuukira kwaye nannyini nnyimba yazigula kati nze omuyimbi bwenkola album nenjiguze omuntu teba yange kati ye Sebata alina we yakiviiramu aba akivuddemu era ne baba nga bakola ki nga basasula essente ye ne bwe batamuwa kubanga already yagitunda ya rights yazitunda kite kyeŋŋamba abaana totunda rights zo ensi ekyuka kati ensi ekyuka don't sell your rights ku kintu kyo kale nero kyenjaza wegera ku makya n'ennyimba nenkubayo oluyimba olwo naye nze njagala nnyo abaana abaagala okunguza rights zaabwe 100%. Abaana afuna ate kati after bwe mba nga mmaze okunnyonnyola bwe nti
ate gwe siri nojja nakugamba nti oluyimba nduguze miliyoni nekiggwa nzikuwa nzibawa waliwo omwana yanguza oluyimba ne munyonyola ne mugamba biki nanga nzimpa emitwalo gyange 8 nenzimu talina wa complain tasobola kubanga namukwata ne ku video. So bwe mba nga nkusomeseza ekintu kino ekintu ekireeta obuzibu kuba nti tetuli patient, but if I tell you all this nengamba gumiikiriza ngamba kubanga I think abayimbi bemmanyi mu Uganda bendabye abakozesa DistroKid B2C nabo bakozesa DistroKid. So bw'oba oguziza B2C oluyimba bagambe genda ocreating account ku DistroKid ogenda kusasula $2 omwaka mulamba. DistroKid oba wabuwi email gundi B2C oba wabuwi email eri ku gundi ku account yo ekuli connected ku account ya DistroKid nga bakuterako percentage yo. So DistroKid egenda kusasula gwe direct. Boba B2C I've seen boba advertising music wabwe olabako distributed by DistroKid bebokabe because mpuliza nnyo music wabwe B2C. Ulira obuwomi Munnayuganda kankwanjulire Pizza Origami bano nga be bakafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala anti mwatu kyekituyisa Pizza Origami. Funa pizza erimu ebirungo byotajja kusanga walala. Olina birthday party, baby shower, graduation party, wedding meetings oba oyagala kusanyusa bafamire yo weyunire Pizza Origami tusangibwa ku Jinja Road Plot 10 opposite Nema House. Mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera katono ddala. Yitiraho kati oba tukubireko tuli ku noti 7 noti 8 7 8 54 ne noti 7 6 7 Pizza Origami tulya kyaddala. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ati ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education.